Thank you, the agents. Shake off tomorrow. You try to be lazy, you overplay, you neglect. Abazadde abaagala abaana abalina omutima oguwerera tebakyassa olw'okuba nti abaana batandika okusoma mu wiiki ejja. So n'ate eriyo abamu nga byagamba ebyo tebinkwatako essaawa bwe neetuuka ng'agenda gavumenti emukola ki emulabirira. So nze nkubiriza abazadde nti gavumenti bwe beekukwatiddeko naawe lima olulimi lwo ng'omuzadde. Muleme kulowooza nti gavumenti ejja kujja ekwate ssente etandika okuwa omwana we ebyokulya, etandika okugula yunifoomu, egulira omwana we ebyokulya. Kati gwe omuzadde omulimu gwo guba ki? Buvunaanyizibwa ki bw'oba olina eri omwana? So mbakubiriza abazadde nti tubeere abazadde abalungi, twekubirize tukwatire wamu ne gavumenti. Omwana oyo gwoberera mwana wo ate mwana waki wa gavumenti. So bwe tuneegatta ffenna omuzadde ne gavumenti ojja kukola nga ebyenjigiriza birongooseddwa. Okukola dda ku mulundi guno kiri nti tutadde nnyo essira ku baana abawala, buli muntu afuddeyo waguulya n'okwasinkana kubanga ate baali baserebye. Kakati ate okuba batuddwako amaanyi, bantu bangi bababuuliridde ne bategeera ekyokukola. Ate n'ekirala kituba twongera abaana abo naffe ng'abasoose okugalabo ndowooza ekibongeddemu nabo amaanyi nti twabagamba emirimu gyenkanankana kakati. Ngera mulaba mu Uganda yaffe twakyala omulimu gwa mwana muwala nti yagukola oba mwana mulenzi. Bw'ogenda mu engineering osangayo abalenzi n'abawala. Kati ne bw'ogenda mu plumbing abawala n'abalenzi gye bali. Bw'ogenda mu masannyalaze era obasanga bonna. Kati nabo kiwadde okugamba nti omulenzi kyasobola nange nkisobola, nabo ne batandika okwefaako. Wabula ate abalenzi ndowooza ate batandise okuba nga baddirira olw'okuba nti kirabika tebafunye bulungi wanukalya guidance. Ndowooza balabika nga abantu abatafuddeyo nnyo kubabuulirira nti mulina okwenyigira mu nnyo okukola n'amaanyi gammwe. Ate n'enguza ne gavumenti nayo yennyini erina okuvaayo okwongera nga bwevuddeyo ku baana abawala ate era eveeyo ne ku baana abalenzi okulaba nti nabo bazzaamu amaanyi nti nabo basobola. Kwakati ate balabika nga balabika nti tebasobola naye bagana namwe musobola, mwenna muli kati kimwe. Omuwala kyakola n'omulenzi akola ki? Akikola. Ate n'abantu naddala ba stakeholders baveeyo okulaba nga abaana abalenzi bano bajjukira mu balenzi abo bagenda bamu bagenda benyigira mu kwoza pikipiki, bagenda benyigira mu kwoza emmotoka, abalala bagenda benyigira muki abamu oluusi benyigira mizannyo kati gino egiriwo, baagala nnyo okubeera ku mipiira, balaba emipiira. Kati ebintu ng'ebyo byonna bibaleetedde obutassayo mwoyo kusoma. Benyigidde nnyo ate mu byamasanyu okusinga okukola ki? Okusoma. So ate omuwala ye olwo yaba alivayizinga, ye omulenzi agenze mu firimu, agenze mu mupiira, atunuulira ebyo. Kakati noyesanga obudde bwe bungi bututteeyo. N'ekirala ndowooza ate ne simu zino babeera nnyo ku WhatsApp ezo biki, nebeerabira nti ate okusoma kigambo kiki kikulu. Bali ku geemu ezo, kitegeeza balina okuba nga waliwo omuntu abassaako omwoyo. Kyo tebina kigenda kubatwala nnyo nga okusoma kuli. Kati Uganda bwetuuse omuntu alina kusoma okuyimirirawo, bakyaliwo ssente ntaire kirina kiri. Kano tulina okufunayo abantu abajja mu masomero nga bala boogera nabo ate boogere n'abalenzi. Tufune ba stakeholders abajja okwogera n'abalenzi. Naye omite tuweerezeeyo ba stakeholders abasobola okujja okumanya nti gurupu eno eyogera n'abawala, gurupu eno eyogera n'abalenzi. Naye twakwebaza obulabirizi bwaffe obw'Emukono bwatuteerawo enteekateeka. Tulina olunaku lwe tuyita olw'okutaano
olunaku olwokutaano olwo kusaawa 8 okutuuka eddawo ly'eggulu wabawo okwogera n'abaana mu masomero gaffe abalenzi n'abawala. Kyetusuubira abalenzi balina ebizibu byabwe ebyenjawulo n'abawala balina ebyenjawulo. Kati mwogerako ne babuuza ebibuuzo byabwe musobola okubaddamu ne mubayamba okusinziira kye bamudisikaasizeeko, nabo ne bazibuka amaaso nti bateekwa okukola ekibatwala amaaso. Amagezi gempa abaana bano okubanga bonna basobola okompiitinga, luteekewo nnyo okubuulirira n'okulaga obulabe kyobuli mu butasoma, birungi kyebiri mu kusoma n'obulabe obuli mu butakola ki mu butasoma, nga babuulirira bwe tunaabalaga ebyo byombi. Ariko ffe mu ssomero lyaffe ntwalaga waliwo ekipande kye tulina wano kituyamba benefits of education and disadvantages of somebody not to be someone who is not educated. But disadvantages mu kutasoma, advantages mu kusoma. Akati ebipande ebituyambye abaana bano okumanya bwe sisoma ngenda kufaanana bwenti n'ebifaananyi kwebiri, bwe nsoma ngenda kufaanana bwenti. Kati kituyambye nti abaana bano abalenzi nabo batandise okwefaako nti bwesoma ngenda kufaanana bwenti, bwensoma ngenda kufaanana bwenti. Kasanga postures ezo tuzongera mu masomero nezigenda buli ssomero nga lizirina, kijja bonna okubateeka ku nti bwesoma afaanana bwenti, bwensoma afaanana, kuba kuliko ebifaananyi ebireetera okulaba ng'omwana afaayo okusoma okusinza ku kyabaalabye ku kifaananyi kibi. Kati nkubiriza amasomero gonna gafune ebipande ebyo bibeerewo ku bisenge byabwe, bijja kuyamba abaana bano okugenda mu maaso. Abadde ekibuuzo ekirala. Let's begin from number 1. Just give me attention. Let's begin from number 1. Are we together? Yes. Yes, read from number 1. Anti Joe waasibidde twabadde n'abaana 211 ate olwaleero obukeebu tulina abaana 342. Kitegeeza nti abazadde bajjumbira okuleeta abaana wadde tulinga kati abali wakati, kubanga tulina abaana 8 betwawumula nabo lwengekati ojjako kuseera. Kitegeeza tulina abaana nga 7 naye mulaba nga tulina 3 twabadde 211 lwa tulina 342. Kitegeeza tanaako abazadde bakyajja lwakuba nti embeera y'ebyetaago abantu engeri babifunamu era buli mwanga mbali sinafuna byetaago naye ngula bajja. Naye twebaza abasomesa baffe, tewali musomesa n'omu ataliiwo, bonna bwe bali mu ofiisi bakola, bweru mu bibiina gye bali bakola, abaana mu bibiina abo batebenkedde basoma. Kale nno twebaza nti waliwo ekigenda mu maaso mu ssomero lyaffe. Ebireetedde abaana bano okuba nti bonna tebayiridde lumu mu ssomero nga bwe tubasuubira. Ekimu ku byo nzadde nga sinafuna bitabo, kakati ekyo nakyogera okugamba andi atembera mugimanyi. Alina omwana mu secondary, alina omwana mu primary, alina omwana mu institution, kakati agabanyamu. Kati ogenda okwesanga awo nambuya ebitabo ebitiko kati n'abajja bagamba mbadde ebyetaago bino sinabifuna, mbadde sinafuna byetaago bino. Kati omuzadde nga yeesanga nti akyagabanya, alaba onaamuwaaki onaamuwaaki onaamuwaaki, amutetenkanya alike ng'ajja mu ssomero. Kati enfuna yaffe ey'ekitundu ereetedde abazadde okuba nti balina kusibootera abaana bano olunaku baleeta mu ssomero, kubanga ebyetaago tebannabifuna mulundi gutya gumu, kubanga betulabako batugaba batyo nkyamunoonyeza byetaago, nkyamunoonyeza kino, nkyamunoonyeza kino, sewo kyetulabye. Samu kintu ndi mkulu wa ssomero lino ya St. Andrews Soga Primary School, lisangibwa mu town council eno Ntenjeru,
Kisoga Town Council Mukono District obulabirizi bw'Mukono zimukulu essomero lya St. Andrew Kisoga Primary School essomero lituuka ku kibiina ekyomusanvu era omwaka ogwedde abaana ffe twalina abaana 50 abaana 10 bafuna first grade abaana 38 bafuna second grade omwana omu n'afuna third grade omwana omu teyakola bibuuzo performance yaliwo etyo nebaza nnyo abasomesa nebaza nnyo obukiiko bwombi twakolera wamu omulimu guno twayalekerera munne nebaza nnyo ne non-teaching staff support staff ate nebaza n'abaana bennyini abassaayo omwoyo okukola nga tukola Katonda kyatuusaako okukola ne bakola bulungi. Yaze Kisoga ntuula ku lukiiko olufuga essomero lya St. Andrews Kisoga Primary School nga nkiikirira abayizi abaali babisomeddeko. Ebimu ku bitusoomooza ng'essomero bye tulina okusookera ddala ze kirasi ez'obutatumala ng'abaana bangi. Ekyokubiri ze headquarters z'abasomesa ennyumba z'abasomesa nazo tetuzirina. Ekyokusatu okutongera ku bikozesebwa. Ekyokubadde ng'ekyokuna n'okutongera ku nnamba y'abasomesa ba gavumenti be tulina. So nga senga ebintu ebyo binaaba bikoleddwa tusuubira okuba nti St. Andrews ejja kuva ku ddaali emiko egende ku ddala kuba olwaleero bw'olaba tebirina naye nga erwana okulaba nti ebeera emu ku masomero amalungi mu community ne mu society okuba nti n'okukola ekola bulungi kuba bwe libanga abasomesa bonna abasinga obungi basasulirwa bweru gye bava okujja ku ssomero okukola naye nga likyasobola okukola nelifuna pasigodi zemwawulira neriba nga teryasuula mwana teyayisiza mwana mu ddaala lyakusatu kalibera eddala eryokuna ng'abaana baggwera mu first grade na second grade. Awo tusabira abazadde b'Ekisoga bonna batunaba kutwegattako abaana baabwe batuwe ku St. Andrew ssomero ddungi eritambula nga ligenda mu maaso eritadda mabega naye nga gavumenti naye tugikubiriza mu bintu bye twasabye nga tutandika etuyambeko kuba bikulu nnyo kirasi lumu tezitumala ng'ate abaana bangi ennyumba z'abasomesa tuzirinanga ku ssomero batuyambe batwongere n'ebikozesebwa ku ssomero olw'okusobola okusitula omutindo gw'abaana agamulungi mu ggwanga. Tweyanziza. I work as Director of Studies for Mukono Town Muslim Primary School. You're welcome. I wanted to give you an idea about the turn-up of the school for the previous 2 days, I mean yesterday and today. At least the turn-up has been positive. We expected something like more than at least 300 children a day, but we were able to get about 433 children in day one. And today we are almost 600. That is day 2, which shows a sign of a good response on the side of the parents to bring children to school, despite the fact that some children have not yet surfaced, maybe due to economic issues and maybe other factors. Some of them might have gone to the village and not yet come back to town. So we hopefully by the end of the week, we assume the remaining people who are out right there may be joining us. As a school, we have received new children from different areas as usual, and maybe that one is attributed to the previous performance as a school. I don't want to say that the school performed badly. We tried our best, and I think that has attracted more children to join us. As a municipality, I have no clear data, but I'm certain that we did not perform as previously, and that one is caused by maybe many factors that I may not be able to be specific. But of course, as performance-related issues might be, you look at the trend of
the teacher motivation, the attendance of pupils in schools, the participation of the parents into the education system, the roles of different categories of people who have a role in the education system, in the uplifting of the education might be also affecting the performance. I also look at, according to the results that were released, there was an issue of girls performing better than boys. True. I think in most cases we have been having programs which have been handling. Whenever NGOs, government comes in, we look into the issue of girls, attend girl child, everything talk about girl child. I think there is a way we have not handled the issue of the boy child. I think other programs should also come that can foster the boy child, first of all, to enjoy being at school, to be attended to, and their issues to be listened to. Otherwise, we have been basically concentrating more of a girl child than the boy child. I think that alone can cost, in one way or the other, the boy child to have maybe negativity in the studies. So I don't want to say they are badly off. They are also trying, but specifically for the school, at least the boy child was far much better in terms of performance. But generally, as an area, there has been an improvement in the girl child performance. So I call upon the relevant people, including us, to work on the issue of the girls, the boys also, so that they work in the same line in terms of all aspects of life. I think those are the basics I can give for now. I call upon the parents to bring in the children who are still at home. The teachers take up their roles as they are supposed to, and see to it that we move the next step, forget about the past and build about the future. Thank you very much. David, Deputy Teacher Academics. Well, mwabuuziza ku ky'abaana tanavu okutwaliza awamu abaana baffe bakomyewo mu namba reasonable olw'ensonga nti bw'otunuulira ttaamu ng'etandika bingi mulimu abaana ababa bayingira mu bibiina ebipya kugeza ng'abapisa nga bagenda mu senior 1. Abazadde balina enkola ey'okusooka okuddira abaana ba primary ne balwawo okukola ki okujja obutafaanana bulijjo. Kirabika nti abazadde buza bagenze bakyuka, abaana bagezezaako okudda era ebibiina ebisinga bisukka mu kimu ekyokubiri eky'abaana abakoze eki abakomyewo. Abo tuna ku kya PLE twasobodde okukola obulungi, twafunye first grade 33 ne second grade 63. Tetulina mwana yagudde, naye ng'enkola bw'ogitunuulira abaana abawala basinze abaana abalenzi okukola obulungi. Mu ndowooza yaffe ng'abasomesa bwetuna policies nnyingi ezisinga kati gavumenti zeereese ne NGOs zitunuulidde nnyo omwana omuwala okusinga ku mwana omulenzi. Ekyokubiri, abutuna adolescence omwana ng'akyuka ava mu stage emu ogera mu stage endala. Effect ya adolescence ku baana abalenzi ebayisa bubi, tebafuuka rebellious, abafuna solutions ng'ogera otandika okunoonya bati kasasiro. Ekyo tusanga mu baana bawala. Therefore abaana abawala baconcentratinze mu kusoma okusinga abaana abalenzi. Bw'ogenda ku streets abaana abalenzi bangi abasomba ebisaaniiko. Abaana abalenzi bangi bagenze ku mu kituyita child abuse, bagenze natandika okubanga bakozesebwa mu factories ne mu companies endala. Naye abaana abawala batudde ku masomero ne babanga yengeri yokka gye tuyinza okubakuuma obutafuna mbuto, ekyokulya obutafumbira mangu, so ne kibawa oconcentratinga, so kibawadde okusobola okuguma ne basobola okukola obuki obulungi. Batunuulira ku nkola eya Mukono municipality, Mukono main n'eggwanga lyonna okutwalira awamu. Kyamazima enkola yaseese tuseemuuko nekka, naye nga tulowooza nti ekimu ku nsonga ye covid ndwadde yayingira mu bantu egenda ng'ewona mpola olw'ensonga nti bwe yajja effect yayo yasigalawo ebbanga lyetwamanga tustabilizinze, kati egenda etandikibwa butandikibwa ogenda ng'enansingibwa okugwa mu bantu abo. So kitegeeza nti ebiwundu byayo bigenda biggwamu mpola. N'olwekyo bw'otunuulira nkakasa nti kikutte nnyo amasomero mangi okusobola okukola obubi. Mukono in particular, nze ndowooza nti waliwo ebintu ebitagenze bulungi, okugeza mu municipality n'olwaleero tunaba ku reinstatinga commission yaffe egaba emirimu. So bwebanga teriiwo ne monitale ekyali nafunafu, nkakasa nti emu ku nsonga lwaki tubadde n'okuseeseetuka mu nkola ennungi mu municipality ne Mukono okutwaliza awamu. Ebirala biri ku byanfuna. Amazima abazadde tuli bubi, abazadde bali bubi. Olwesanga nti okuyigiriza omwana okwambala uniform kimu naye n'okugifuna okubeera nayo kyakubiri. Okuyigiriza omuzadde okuwa abaana ebyetaagisa mu ssomero kimu naye n'okubasobozesa okubeewa, abazadde balina excuses.
abaana bajja tebalina bitabo, abaana bajja tebalina peeni. Omwana bw'omugaa nti waliwo ka requirement akatonotono akeetaagisa, bw'agenda amala wiiki nga takoze eki, takomyewo. So bassebo ndowooza nti ze zimu ku nsonga lwaki abaana baseeseetuse mu nkola ti abaana tebalina ejjula nga bwe kyali emabega. Omwana bw'ajja olwaleero ayinza okumenya ennaku bbiri tazze, naye nga n'omuzaire olwokuba talina ssente talina maanyi gayinza kwenfoosinga mwana we okubeerawo omwetaagira. So ntunulira nga ze zimu ku nsonga lwaki enkola ebadde nafunafu olwaleero kutafaanana mu myaka giwedde, naye nga twebaza gavumenti